Yes, Buterevu, Mulungi, Aliku Impact FM Radio Rasamayinja. Yes, very good morning. Habari yes buhi mwanya tuhodiliza kubakanye na benafe abeli impalete ne mwada bakonga bazimbabwe na Zambia. Mugamuti basubule banyema nate abatuhulizana ku Impact FM Radio Rasamayinja. Nkwaniza mu program Behind the News. HD emabega wa mawulire gomena fatuiza zokusamuna ne muzokusemunne amugenti obudde butuse baba twebereremu. Bino byakweberera mu kutegeera ensinga bino kubanga etambula otherwise tuizo kuzuka ngo obudde ensi yakyuse dda nga tumaina kumanya kubanga already waliwo bannafu agandi bo batutegeerera bagete bakyali Katonda bati bo ensi bagina mu mikono gyabwe bagati no bakikutegeerera so no resonga eyo mugana wange ono kwanga gwenyinyi nawo omanya ensinga bwetambula ensinga bweyimiridde otegeero gajeta saketya eri mu mikono giri egyabasajja bali bejuja abasajja abasetaani awolo omanya kubide gule simu nga maze program onakolo gonade nyogera ku waliwo kibuzo kimambuza actually sha yadenoza Ivan okuva ekyankwanzi yadabuza ku gondi Pandora's box kadwe nanyonyodde Pandora's box waji yatandikira aba Greek nga batandika okubba ebyafaayo bya Africa ebyafaayo byenseno naye tuwogera ku bagundi kuba Katonda Katonda 12 ababa Greek betugamba nti no ba gods of Olympus abatudde ku lusozi Olympus nga bakulembeddamu oli omukulu Katonda abo omukulu amayidwa nga Zeus. So omusajja yankubidde simu nako regular nangamba yangambye ekigambo ne mugamba nti no okay no problem tujja kuwakira tulabe engeri kinatambulamu tujja kukola enteekateeka tulabe aga mu just gundi eyo nja kuwa script eyo jenadi yogeka eggulo maybe ajisomesa abaana nga bwe yagambye ajisomesa abaana no problem with that no problem kasobera gwe nyine sokuwanga ogitegedde no yisomesa abaana twali tabbo n'ekyo nenga bwebaba nga bali organized you can even call me netujja bwebanga that is number nga neneko nga si mwana omu babiri waba mu babiri that is kiba kiri a bit costly but obanga ogweso besomesa ababiri bo twali tabbo so kwa script no tunamu no manya so bikubuulira bane bikuteera wansi wa sometimes teyibera gundi research abamuwanvu nnyo but that was good anyway bobanga nawe yakubanga passing on information eyo yenyinyini twabera tabbu nemu nakamu nakadagala then ekyo meeting abaana no problem abanga number egezeemuko so ekyo kikole ekyo obudde boss sina tabbu nabo I can create some time and try to somesa abaana abo obasomero baaki no problem with that but anyway ensiwe chikwetambulira munange mugana wange ebyaddala olina okumanya ebyafaayo geno bigattagatta no bigattagatta ne biriwo kati okukolanga bikwatagana ngaluwe yagira bwati waliwo omusajja yawuddisa ensi n'agamba ebyafaayo by'eddiŋŋana ebyafaayo by'eddiŋŋana mu history repeats itself sometimes when put a statement eyo nze kenyenye noli abajogedde abatakoze research amatanoonyeza kimala kati ebyafaayo by'eddiŋŋana bitya ekintu kiba kyaliwo for example bwe kiba ekintu kyaliwo nga waliwo ekittabantu ekyali mu ggwanga erya Rwanda mu 1994 kakwesa example yokuba nti Abanyarwanda bali mu kujjukira ekyekyaliwo ekittabantu ekyo kakittabantu ekyo kyenyi tesobola kuddamu era obeerawo kittabantu si kyekiba kyezzeemu bati abantu babazzeemu ekyo ekyaliwo so abantu bebaddamu ebyafaayo ebyaliwo so si byafaayo kweddiŋŋana ate tebisobola kubanga be tebitegedde bikola ki so omuntu oyo gweyita omuntu oyo mulya mmere muganda wange yakyusa ensi eno wabula ensi si eyekyusa mbu olw'ebyo ebyaliwo muganda wange so ndoza otegedde embeera bwetyo kati n'olwensonga eyo muganda waffe atuwuliriza nkwaniriza mu program Behind the News ekiri emabega w'amawulire wano Impact FM Radio Rasamayinja kati nga boza okusamu nno mugambe nti omulangira kalema gegange kati nno nga tugenda okubanga tutandika programu yaffe bulijjo tulina okuba tulina amateeka gatufuga gano ge mateeka gafuga program Behind the News. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano nyumirwa nga bw'oyiga mu program Behind the News. Yes mugana wange bwetyo tawandise onnako olwaleero mpola gwali ku Impact FM Radio Rasamayinja tulabe ensinga bwetambula nsinga bweriwo bukaseera kano kennyini kakati nga sinaba kubanga waliwo egwe yafulumye that is towards nakusomeza ali 12 April 17 dozabayinga Monday oba yali lwakubiri actually lwa week eno kyali kibi nnyo naliko kalungu eyo waffe mu kyalo
over the weekend eri nalike yo nemba nyumiza no ku lugero twanyumya ko tutesa ku program eyo ku Monday ne ku Lwokubiri wena sango mukyala nga genda mukyala Nalule nga genda okugula eddagala erifuuyira ebirime nengamba mukama katonda kalina kwegora nyoga ko ne mukwano gwange nangamba mama ya mugaye kintu kyekimu ebya tugamba tine byokufuuyira bikinga agenda gula ddagala sometimes aganti ekikolo kya muogo okiteekayo mu ttaka ekikolo kya muogo ekiti in fact ekiti kya muogo okiteeka mu ttaka bwoti ettaka omala kuba ettaka lyo omala ttekawo kigimusa wansi wali nolikamu ekiti kya muogo n'okigirako ebintu n'obikka then ekikula mu katini nnyo n'okifuuyira nga kyakavaayo ekiti n'ofuuyira obukalume kuba nga bukirya ekiro kiba kibi nnyo nnyinyi ddala ebyaddala nangamba nanyumiza bali bamuyita Sara akola ne Rafiki yangambye yageze nafuna eryenvu wende bagagula agaddawo gazagabera mu fridge biti kati mukujja eryenvu n'alisusa nga lirabika bulungi ku mukungulu kuno dene bulungi linyirira lyonna n'alisusa ati teriiko wadde mwana akavunu n'akamu agenda so dimenyamu bwati yase n'alyako nga teriwooma terina nakawoowo kaffe kali kyamujja enviri ku mutwe yalidde kalankasooka waggulu okulimenyamu makkati okulya kyova sometimes n'okukwata eryenvu ng'olirya tolina kuteeka obutesi bw'oyerumire ku kikuta nga tomanyi gye livudde olwayimenye bwati n'engalo nga munda lirimu envu nnyo but nga litunula bulungi kungulu linyirira bakagagula okuva mu supermarket ne bagateeka mu fridge bulungi nnyo naye nga munda mulimu envu nnyo but nga kungulu lirabika bulungi nnyo linyirira banne yangaye nti kiki nti ebyaddala yakyewunyiza nagamba amenvu alinga yagavuddeko nedda tova ku menvu va ku gana ge bakolerera dakugali gennyini agakyalimu akawoowo but oba kyetwagee tinno ekizibu ekiriwo tegakyalabika gennyini ago agaffe gali agalimu ki akawoowo kali wooli eryenvu erya bbogoya nga lyeryo nga actually uyana eringa liwunya akawono ga kyeyo kyennyini n'olya byebyo amaanyi katonda geyateekamu ge yakola mu nsi eyo n'atuwa n'akola ebyakabi n'akola ebyokulya n'abiteekawo nti ensi n'agituwa n'ensi bwe yagituwa waliwo baga okuba ndi bagimujjako nga bagamba balina okuba ndi batuyiyiza emmere bakole eyaabwe ffe tulye gemevu gosanga mu bugundi wali mu butale nga ganyirira n'oganira okufuuyira ku lino eryenvu yeyo bogoyo oyo gwe musanga omujingirire gwe bali mu kujingirira kati obudde buno byebyo okusanga ebyokulya nga gwe munna ng'ali eyo ampuliriza bw'onoobiryako ojja kufuna obulwadde mu maaso eyo bw'otamanyi kumanya kubanga chemicals zigenda mu maaso okuba nti bazikola oba zikolebwa mu mmere gye tulya ebiseera ebisinga obungi erwa mibiri gyaffe okibayita food chain oba ogigoberedde nti wendya ekintu kati obudde buno wenzira okukemba biga okulaba kitambudde kitya okutukaze wenkiriridde ekitegeeza nti nno katonda yakola ensi nga for example omuddo we bagusimba ne guva waliyo ekirya ku muddo ogwo then ekirya ku muddo ogwo nabeera ate ekikirya then nange kyendya ate nange waliwo ekijja okunja maybe nga nfudde nga banziise wansi mu ttaka so that is ecosystem of food chain where it will okubeera buli kimu kirina kyekirya okubeerawo okwebeezaawo nga kiri kiramu kati iyo system kabo katonda yagikola kati system eyo wagikola then wano ne bavaayo ne bagaa ti tulina ffe ogikyusa tulinga tutambulira ku gundi yaffe gye twaga okuba nti twagala mutambule bwe mutyo abamu ku abalowooleza ensi ne bagamba basajja bali be nagambako omunanga abagagga abeeyita abaakabi muganda wange naye nno obudde buno baga controlling ensi yonna babeere nga bagina mu ttaano babeere nga batambulira batufuga bufuzi babeere nga batambulira balowooza benna nga batulowooleza nga tokyalowooza omwana w'omuntu takyalowooza bula mwana w'omuntu yamulowooleza tokyalina maanyi gali gagamba nti no what obudde buno kafukamire wansi nsabe ngambe mmala okusaba ngende nkole bagatta ebiki tukyabikola ebyo bino gamba muno omuntu anafuna emmere nga agize sibanga otuuyanye baga ati no way lwaki ofuna ekyokulya nga otuuyanye baga tula butuuzi wali ffe tukola ebintu ebigenda mu maaso tukulowooleze then gofune clean oba clean man oba clean cash oba clean food obeere ng'olya buli ensonga kigamba buli nnaku bulijjo wano tetulwanyisa nkulaakulana naye ebijja n'enkulaakulana eyo munnagana olina okuba nti weekebejja weetegereza otunoolabe ensonga kinagamba omusajja nga lesi bayita clean oba smart city nage olina okwegendereza ennyo biki ebyemego wa smart cities ezo
so ino kumanyi kigendererwa ky'omusajja lwaki yajja wano nga ekyo mwakitegeera kyo already. Naye kakati nno omusajja omu kwabo abateeka ssente mbino bino betwogerako mugana wange abamu kwabo abagagga babinyonkondo amayiddwa nga Elon Musk oyo ye oli ansanga ne Elon Musk n'akusanga bw'atya kuba oli ne mugana ne wakuba oluyi nze sina tabbu n'ekyo naye tina just kuwa abantu information trageze abantu kigenda maaso mu nsi gye tutambuliramu ensi gye tubeeramu. Kati omusajja ono jukira nti alina company ezenjawulo. SpaceX nakigamba gakola bizungirizi, Starlink ekola gundi satellites nezigenda mu bwengula ezigo kwa providing internet, agenda kola solar, alina Tesla company ekola emmotoka eza solar ez'amanda nga leetaga amafuta gamwe, era yemu yeyo company eyo ekola kibayita smart cities mu nsi yonna, era mu mbeera yemu alina company wansi wa SpaceX emeddwa nga Neuralink yo ekola chip za kuteeka mu bantu kuba babalowoleza baba controlling mu mbeera zonna. Akati omusajja oyo nagamba lyo babigako bakola kibayita chip gye bateeka mu kabizi ka Jetrod, ekyo mukijjukira bulungi nnyo, ne bakakomandi nga bakozesa gundi eri amasanyalaze ge bagamba oba bakuwayalinga by Bluetooth, ne bakuwayalinga ku computer nga so kubanga akola kinga akukomandinga you do this, tunula eno tunula eri ebyo bikola mu kabizi na kigamba ekyo ne kiba successful. Kandi bagamba bagenda kubana ko kwa bikola mu bantu bennyini, but with the time wale basoko ndi babigezesa balabe projects zabwe zinasibira successful oba nedda oba ba controlling gwe mugana wange atuliriza. Kakati omusajja ono kyakoze kyabade kimu Elon Musk batanisewo Neuralink yennyini kati obudde buno bavude kugundi kumbizi kati bazze ku nkima, era badidde enkima ne bagiwayalingako botere nyo munaffe chip owashadde mu chip ne bagante era ko kubanga ezanya kibayita video game nga ebijikozesa video game ebyo nebena eno company bajingide mu bwongo bwayo nga bakesa Neuralink bajingira mu bwongo ne bagiteka mu kachipu ne bangazanya video game mbanga muntu yagizanyisa nga yabeera wano nagira nebiranga esokubanga ezanya game side eno then ebintu ebityo nti bituyingira mu bwongo atumanyi babiteka mu bwongo fe ntukola emirimu egy'enjawulo nga tomanyi kigenda maaso wabula nga lwakiri mu kikozesa ekyo. Just imagine enkima jukira enkima n'ebitundu kuba walabe DNA ey'enkima normally bagatwenkana walibe tugatta ku nkima ebitundu 98 ku 10 obogeze ku bwongo betugatta n'abantu ekitegeeza no obogeze ku nkima oba oli closer otuka ku bantu so oli okola experiments ezenjawulo zonna ku nkima obanga azikola ku muntu kyova nti bakola nnyo experiments ku nkima ezenjawulo ne batugamba nti obulwadde bwavudde mu nkima kumbe badde bakola experiment kola nti ddala oba omuntu yennyini asobola kubanga munanga atuukiridde okuba nti agezesezebwako. Kakati obulwadde bonna buna obwenjawulo bonna badde bagezesa nnyo ku nkima ezo oluusi eziba za bbulaaka baba bategeeza abantu mu psychology aliwo normally bwe tukola signs ng'oli mu kugira when you're communicating ng'oyogera n'omuntu waliwo signs tukozesa nomanya nti no bategeeza kino oli byakozesa nomanya nti no kino kyategeeza. Kakati oli wagamba egundi ekyo enkima enzirugavu odde okeri babega n'ogamba basajja bali ba racist badefininga nga batya abantu abaddugavu ba slave masters babayitanga enkima, so enkima zibeerawa mu bibira. So Africa jukira nti yali ensi kweze ezimwe zinasita tropical forest esinga obungi mu nsi yonna kati baba mwabeeranga mu bibira tumwebera ku miti just nedda but baba gambe bali falinga kwebyo bemulina mu nsi yammwe. Kati anyway tuba bagati no sirimu ava mu gwiri manke mu enkima eza green botuna mu nsi yonna toziraba yo ayindi bagati ziri mu Africa katheni oba okuba that torch emabega n'ogamba nno kiri ludda bwekyo. Era lwaki bali batuula mu Bangui declaration bali declaringa ekifuula AIDS chechi batuula wano mu kibuga Bangui ekya Central African Republic okumanya sirimu engeri atambulamu lwaki omuntu wa qualifying okubeera nga alina AIDS kyokka ate nga bino byava eri waabwe myaka gya 1996 ebiseera ebyo ng'obusiyazi bungi mu ggwanga erya America mu kizinga kimanyiddwa nga Manhattan oba gundi ekibuga ekyo Manhattan. Kale but that is for another day. Omusajja ono Elon Musk kyakoze kikino ekirala nga maze okuba nti ava ku saidi y'abannaffe bali aba ng'avudde kugezesa akabizi embizi okuba nti binaakola ebintu byabala kati obudde buno yakozeseza kibayita enkima ng'ezannya video game ng'ekozesa obwongo bwe bagiteekamu basooka ne bateekawo enkima ne bagiraga ekyokukola bwe batekikoze then ne bagamba no problem ne bagiyingira mu bwongo
kati bakuyingira batya mu bwongo muganda wange. Elon Musk yadde of course ngayogera ne interview yavuneyo n'agamba nti nno ebyaddala enkima eno bagiwa yalinze bagiwa yalingako video game, you know, then company yennyini ne developing kye bayita mind obwongo enkima wino kubanga etambulirako ngezanya video game obwongo obwo ne bwa uploadinga oba mind eyo ebirowoozo ne babikwata nabiteeka mu kachipu akati nnyo company kekoze maidwa nga Neuralink bwe mano kakola kachipu computer chip eyo ne bagiteeka mu kawanga k'enkima nga kaliko obuwayazi obutinye nnyo ne bakakonectinga ku bwongo bw'enkima. So bwe kimala ekyo bwe mano kikola ne baga nti kiwedde kakadde enkima ne bagiteekaawo nako kubanga ewulira kye bayita informal voice chats, informal voice chats nga teziva mu yo nga dobozi gano gali generated ne computer ne bajiwa command gwenkima gwe kati video game neteka screen bwe wati ne video game enkima ne bagikwasa gundi bagikwasa wabuno guje zita batya obuzanya table tennis oba long tennis bazita boneti buno babuyita batya obuzanyisa table tennis ne gune babuyita batya nkerabidde bakayita batya bagita batya yakagundi kokwata bono otango kuba table tennis ako bat bagita bat eyo table tennis bat kani enkima eno nga bazanyisa obugundi oba normal ping pong obikibichi but game ebera game kadi enkima nga etudde enkima bwetuula akapene kada ku left egamba kati omukono gwayo ngono omuntu kyalowooza enkima kyeri mukola ng'omuntu ayise mu computer akapene nekajja nga alina okukakuba omukono n'akakuba nekadde speed negera nga yeyongera mpola bwetyo kabaso nti bakoze muganda wange atuuliriza kakati no bako kye bayita neuro implant neuro nti bayingira mu bwongo bwo buli ne bateeka mbye bakuba nti bakola ne bakuwayalinga ne bakuta nti wali nobanga otambula bwotyo kati omusajja ono amayidwa nga Elon Musk billionaire sente mpitirivu nnyo zibalina abasajja ebyaddala yadde ayogera ku gundi nayogerako ne ku gundi ne ku space travel okutambula okugenda ku bwengula obukosa nagamba kwa kibayita Starlink abakola ebizungirizi SpaceX baba batwala ku maazi we yagamba nti ye yacolonizinga maazi nayogera ku cryptocurrency nayogera ku artificial intelligence ne COVID-19 vaccine olebe bali mbaba bye balimu obudde buno era nagamba Neuralink egeza okuba nti efiguring out kulaba engeri sokwandi bafuna chips zino zennyini zebatadde mu nkima okuba nzizanya kibayita mind pongo ba ping pongo omuzanyo gw'obwongo owulya baba kainagamba nti no that will be pretty cool sajja bwatyo wagamba omusajja ono era nava nagamba nti no bano kweri kwota yabwe waliwe bali mu San Francisco Neuralink bagamba nti no already abantu bano bye balina abantu 100 bali mu kuba nti bakozesa bali mu kuba nti badevelopinga kye bayita implementable computer brain interface ICBI already ulimba de muliko bya computer interfaces zine ezagundi ka this time around baga nti no implementable computer brain interface kati chicha adebeko ekyokuba ndi baddira obuntu buno bubayita Fitbits bagana buteeka mukawanga ak'omuntu ngabakoza tiny wires babuteke mu bwongo obwo nga buconnectinga otambula omuntu ng'olaba omuntu atambula alinga saibongo atambula eyongereyo baba era nibagamba nagamba tino Neuralink kyebagendi kigenda kyabwe mbagenda kuba nti bwongeza ku ngeri information obubaka gyosookuba ni bufulowinga okuva mu human brain to a machine nti already bwatyo babikoze ebitu byabwe nti olwo interconnection eyo wakati wa brain yo obwongo bwokozesa wamu n'ekyuma kibanaba kutaddemu oba ekinaba kikulaba nagamba kino bakikola amatunya kibagamba tino keeping up the IA keeping up the artificial intelligence omuntu okuba tokyerowooleza tokyetegeerera wuliriza yagambye kuno kutegeerera kuno kibayita artificial intelligence kugenda kufuula smarta mujja kubanga oli mugezi nnyo nga bakozesa Neuralink technology naga nti era ku lunaku lumu kijja kukkiriza abantu kusomozesa abantu to go along for the ride okugenda mu maaso n'entegera yaabwe eyo more than God made
oli anoza mbo kusinga ku katonda kye yakola. Artificial intelligence jibali mukubanti bakola nga bakozesa Neuralink technology ntijja kuyamba abantu ebasobozese okugenda maaso okuyitawo ku katonda kye yakola. Naga tindo bine n'okubikola ebeddala byonna naga balabe progress ya artificial intelligence nga bayita innovation ezenjawulo era ne bakkiriza nti bakozesa ebyuma byabwe bagenda kuteeka amagezi ag'ekikugu agasukuluma ku g'omuntu bw'ategeera nga bagamenyeemenye nga bali mu research lab zaabwe nga OpenAI Open Artificial Intelligence eno yatandikibwawo wamu n'omusajja ne bagaa tino ya DeepMind ya DeepMind era balina ettabi wali mu London emaidwa nga London Artificial Intelligence Lab. Era eno kigambibwa nti nno yali acquired by Google yagigula mu 2014 gye batandika we batyo baba. DeepMind ne bagaa DeepMind eno yagenda nebeera ng'ekoze ki running out of games to win ensigwachi Elon Musk yennyini yagamba nti bo bateka ssente mu kampani eno omwaka gutandika. So ola ndoza akakwata aho kati ne Google ne bannafana abagagga benyenye babinyonkondo. Kati nno bo twogera ku gubindi bwe bitaga kati nno abantu yagaiti n'abantu tujja kuba nti twageza kuba nti batandika okuba bakola ki baso okukwatagana ne cyborgs baku cyborgs ne bajja mu kibita digital layer ne bajja naga kati no mwino okwebaza nnyo amasimu getwabakolera a computer ne application ezenjawulo bwati omusajja no bwagamba. So nava nagamba nti nno ngokozesa kibaita Neuralink oba neural interface naga tusobola ekisobola okwongeza okutereeza okuteeka omutindo wakati wokutegera kwa omuntu n'ebintu bino bitwakuba nti ategeera nabyo. Nagamba nti nno bino bitwogerako omuntu ajja kutegeera emirundi egisukka mu 1000 maybe nesukka mu 2000 omulamba okusinziira oba okusinga katonda ya mutonda okuba nti abeera. Munafa tuize nagamba nti nno batunya katuntundu k'obwongo ako naga kazanya kinene nnyo akakalike bagamba akakuuma kebagenda the cortex akakuuma memory memory, attention, perpetual awareness, ebirowoozo, ennimi, consciousness keba focusinga kako nti naye eyo nti basobola okuba nti bagikozesa okuva ku simu y'omuntu a person's iPhone to their Twitter accounts nti ekitegeeza basobola okuddira bine byolowooza ne bakuyingira mu bwongo nga just bekennenyeza essimu yo gy'okozesa ne bagenda ku account zo eza social media ne bamanya interaction zo emanyi omuntu onalowooza bw'ati. So basobola okuyingira mu bwongo ne bamanya kiki olowooza ne bayingira mu cortex yo ne bategeera nti okay akatundu k'obwongo kano kalowooza ki kategeera bikoze bitya. Jjukira obudde buno essimu smartphone esinga obungi ennyo kati zibeera gundi ogigwa na lugalo lwo ewalwe zibakoze ng'ogigwa na liiso mugana wange oje bakoze ng'ogigwa just ng'osobola kibatu neyeggula kati all that kasoti kamboti olugalo information enene iyo ebegenda buterevu nnyo munaffe ku gundi yabwe ku database ebeera uploaded wali bamanya nti gundi ne gundi yakola ki obudde buno yali mukola ekintu bwekiti muganda bwekyo bwekiri akati no omusajja n'agamba nti no Neuralink eno ejja kukkiriza abantu n'okusindika obubaka nga esookuba nga gwa kennyini weki bayita telepathy nti nno bwe balanga uliriza bana basajja bane bazibu nnyo baga nti nno Neuralink eno batunulira ekintu kimu nti nno omuntu ne bw'oba ofudde osobola okusindika obubaka basa okudawulolingako obubaka obwo bw'olina ne busindika sammwe ye nga totuse nayo naga twetaaga obubaka bwaffe okuva mu Uganda obubaka bwa Kalema byadalooza okuba nti akola bina tubyetaaga nga yafudde batubyetaaga obikozesa omulimu omulala ogw'enjawulo nga ne bateeka mu nsi for example ensi eno ena gye baagala nga bandawulonizeemu data wange yenna ne bagala bakuleetingawo Kalema omulala mu Brazil iyo baali bafaanana kyo bannaye muganda wange kale kati nno bwatyo bagambye nti nno gye bagenda okukola nti kati yensi gye balimu eyagune ya robot or human or another human baso kiteeka obubaka bwange obwo information baso kiteeka mu robot mu kyuma muntu oba muntu omulala era n'agamba nti nno kino kyebakola baba ekya sci-fi territory yensi kati gyetambula ensi gyegenda mu maaso kuba nti munnaffe gyekuba nti bagitwala. Yagambye nti nno mu kaseera katini nnyo omusajja ono Elon Musk ayagala okuimplantinga kye bayita Neuralink chips okiwuya baba mu ngeri ya mirundi ng'ena okulaba nti nno wali kye bayita spinal
mwabo begamba tino waliwo bano bagamba kubayaga kitwa akakuleva endala nti baberenga bali control mu mbeera zonna nti obanga ofunye injuries mu spine bakutekemu baso okutekamu gundi ezo by the way already bali mu kikola na kigamba ko mu Israeli bali mu kikola babigezesa njenzo okufuna obulwadde for example ku nkizi ne bakutekamu chip yabwe eyo ne bakontrolinga ku computer wali computer nongo we suggest mouse obe simu yenyinyini eyo device ne bakola ki ne bagitereza nga yo balowooza bagala obeere kakati wana omunange yampa yangamba ndabe movie bagita The Upgrade a movie jibita The Upgrade movie eyo yapeza message nenjira movie nenjinonya nenjiraba movie eyo abasajja bakulumba baga nti okay ono tusoba mukozesa ki asokola kino ne bakulumba olusi ne bakuteeka akabenje ne kakuba bubi nnyo nnyini ddala nobanga amagulu gonna gasanye tuyasa okubanga osituka otambula kati nga the only option ngo naga nti no they create a problem, they find a reaction, never finding a solution. Kale baba kutadde mu kabenje ne kajja bayizo bakuba mu namagulu ne gamenyeka nga tosada mu kutambula nombigo soda mu kusituka ne baga no problem ne bakuteka ne bateka mu chip yabwe chip ne bagolabanga computer gyokozesa wali ne bakuwayalinga no stuka no tambula no bana amanyi gona no bangokola kino ne ba controllingirawo kati obo wonye no sanyuka nti mponye bane sifudde but ngowede lucha ina control obongo babuyingiddemu waluka ne kibu controllinga walo kibuvuga mumbera bwekyo movie bwekyo bweri but bino bino betuogerako nagamba tina basajja nchibakola bawanika obutabo ne babuteekaawo then ne ba obutabo bwennyini nosoka bazanya mu movies obazanya movie ziba part of the project then ne ba implementing ezigera kubeera zitya in real life kyoli mu kwanti bakola bino ebintu mugana wange kanino link yono musaya byali mu kwanti akola bagamba nti no budde bonna bagena kufulumya kibayita videos ezenjawulo ezizaga company eno engeje progress nzemu mu mwezi ogujjo ogwokutaano era mu August kinajjukira munafatuliza omusajja ono nagamba omwaka ogwedde mu August ogw'omunaana nino linkeno yakola kibayita live demonstration ewa technology waayo ngekola ku mbizi 3 ezo akamu ke bayita ka Gertrude mwaka tegera bulungi nnyo signal kazi jjanga kuki kibayita real time neural signals kazi fulaga waka katuleka ku side ne kagamba ne gakola buji bichi bagenda maso kwandi bakola mugana nga atuliriza so ebyo byonna ono kwanga obimanya Elon Musk yagambye tino nedda kati ensi weri ulira statement eno Elon Musk yagambye people who are born paralyzed will walk. Abantu abazalibwa nga bagongobadde bajja kutambula. Nagamba ntino tebagenda kuddamu ulira nti abantu abazalibwa nga bagongobadde tebagenda kuddamu ko baga kutambula balekera kuddamu okuba nti bablaminga oba Elon Musk yennyini nga ntino yagambye bajja kutambula naga ntino nga tuwali nsonga waki batondebwa batyo nga balema obanga bagongobadde nagamba ikasera kenyini ako nga blaming omuntu ogu si muntu akute nga blaming omutonzi lwaki yabatonda bwatyo yena ajja batereza ngembera bwetyo bwetandise ngaita mu chipuze zino omunafa atuliriza akati no embera bwetyo bweri gwe munafe ali Impact FM Radio Rasa Mayinja ensi bwetyo bwetambula kazje malokulaga Elon Musk ono uli ku bigambo binawe program behind the news omulangira kalema gegange. Have we implanted the chip in animals? And if so, what are the results? Nagamba tino twageze basenteka chip mu bisolo era tulaba tino results zitia. So I think first it's important to say that we regard any chip implant, even if it's in a rat, as a very serious thing. Like so. Nagati roso katukoisa ko kugondi ku messe, abamu tuga chekiyo kwa serious. We even care about rats. Nagati no tufai nyo ku messe. Even though they have the Black Plague and everything. No, nebintu byabinjanga embizi na buli kimu. So like they arguably have some economic payback. Of course economic payback and ngera kufuna muchi. But nonetheless we care about rats. So and then we're extremely sensitive with
monkeys, and we work with the University of California. Naga tino tuli antibafa nyonyenye ku nkima bali sino ya nyo bali bakwa University ya California at Davis for the any of the monkey activity. Naga tino kola ngabakola bali kimwe kigwana kana ku nkima. So and the results have been very positive. Naga tino bibajjemu amazima genyi bade so positive bade results bafunyemu zibade ziwe subi okusinza ku bo. Do you want to maybe talk about I know this is a sensitive subject. Yeah. But I think it is subject. Yeah. And we definitely need to address the elephant in the room, the monkey in the room. Yeah, I mean, I think that of course ina team y'abantu batano bana science of course bali mu kubanti alaga kyoki nagamba kinti abasajja bavaayo nga tasoma ku dokita tasowa si doctor si musawo sichi nenga baba center so controlling ensi agabugambi collection ne bakikola ba doctors batano ulira there's we wish that we didn't have to work with animals, right? That we just wish that wasn't like a step in the process. Naga tino amaziba genyi tuloza fe nyinyi tuloza singa amaziba ge twali tugina ku bantu tudinga nachi na bisolo bino na ye munange bo utanika kino ku bantu okozesa but it is it's a very important part in the research and development process to produce better outcomes for human patients and improvements in human health, and we try to be very thoughtful and we follow the 3 R's of like reduction, replacement, and refinement of laboratory animal medicine. And nagamba tino amaziba genyi obwango oli ku nsolo zino ngo zoli mu kubantu okoliyako ebintu bino oba ozitadde ngo omuntu yennyini so twala obudde bwa feda sawa nga 3 nambirira enga tuli mu kubantu tukola omulimu guno and we try to be very careful and thoughtful about it and do it twali bagendereza nnyo nga tukola omulimu guno as efficiently as possible, because we believe that the benefit to humanity is in the end like the benefits outweigh the negatives. Nagamba tino of course twagala nnyo kwa ntino tuba tutuse ku bantu tuno kugendeza nnyo kulaba nti at least ebirungi bisinga ku bibi. The questioner also asked about the results, and there is a paper available I think now. Nagamba nti of course Dr. Mulala naga tino of course abali mu kwebuuza biki ebinavaamu probably available that has some of the results in them. Naga tino era bulaga ebimu ku ebyo byavuddemu. Yeah, I mean, but we have made monkey has been able to control the computer with its brain. Naga tino bane kye tulina ebyaddala enkima esokuba kati nga obudde buno controllinga ezanya computer nkozesa obwongo bwayo obwongo bwayo obwo nga bwagundi bwa machine just yeah. I didn't realize we were running that result today, but there it goes. Dr. Namugamba tino mbali siyoza nti ekiracha nakuwalero so must be ali kogera ko na of course club house badi betting ne bayinga ne babuya kibatuseeko so this is much put for point of it. Yeah. So yembe bwe munafe bweri that is banafabo so nadi njagala wakina njagala ekirala otegere enkimanga ezanye byaddala naye yange simeyani yagitutte manyi sometimes waliwo munaye betukola nga okay but anyway this episode of Real bibalyaga okuba nti nkulaga oberengo obitegeera mugana wange oberengo bimanyi esakita tojja kwejjusa okina kutuuka ko tojja kwejjusa mugana wange okay enkima. Today you posted about Neuralink and why people should be working there. For folks who don't know about it, I thought it was really cool. The long-term, okay, so Neuralink stems from a concern I had taking complex thought structures, compressing them down into words, which is also again okay, that is a long one, but yakulaga gonji eri but eno okitegedde kyendiko obudde buno kituliko kwa twogerako yeyo omusajja kyali mukola ne human trials kati obudde buno aziba focusinga kati bagala kuba nti obudde bonna amazima gende ensi etere hello and welcome ngetegere ensi nga kati obudde buno ngensi yaffe ebyaddala computer enchimo jagisa computer ngeri mukoloza chima eri mukola kumbe ekiri mukola ebyaddala computer eri mukola bitu bino so embeera bwetyo bweri mugana wange embeera bwetyo bwetambula munafaturiza aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja okay akulaga video game emu berengo ogitegera bulungi nnyo eraga enchima zino kuba zi playinga thank you. Batestinga chipati mu nchima ekiriwo budde bulungi
baga nchima zibera okusinza ku musajja na maidwanga Elon Musk kasachima kwa nchigwa bwe kityo ebidia mba bimanyi kati modo zibaddako bage modo zibaddako za kwa za abantu benyinyini kubanga already batuka kunchima kirizo obagana ona wosiza okwati otuuliriza batuka kunchima ekiddako obudde buno tukakwa tuddate ku muntu yennyini kinabeera kitiya awo wetuli awo ensi bwetambulira kale okay ngina kuba ndoza nfuna kusimuza matunga tuwaja muko namwe embere nga namwe mujira tutesa tuwaya muko nosaga mu bindekere utalo siuli munzeka fena tino kuba tutambula bwe tutyo mukasera kalukenye kanze tugende ngwade kusimuza mu actually your program ebakunya ne betonda ku lwensobi ze bakola. I'm sorry for the consequences that were unintended and that have had a very unfortunate impact on people's lives. If you can patent a virus, that means somebody made it. What the United States government did was shameful, and I am sorry. Program Behind the News tekuleka chechimu tuteleze byasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, ku noti musanvu 2 oba noti musanvu noti 5 nazo nesimu gatako lwenda kinana munya tuinga tuwaya muko nawe baba Travis je tuwala kale ntandise nawe yella yes bana murangira yes sebo yebazo mukama amina sebo sebo kakati nzamanya mwire Jackson ngware mbuya yes bwana Jackson mbade nyagala kunya dagali ne covid ba tufu ndile dagali bakutuba wale sele tsane ne libera mpinga lyekute ne kabera microchip tufu okay haga covid ya biogera ko lulala tuyoja kubijira sina gansi bisa va mugundi eyo bulikiragira ku covid buchega covid okay icho kwatwaga tuchogera mugundi wabe taswa kwogera ku mpewo wano ebyaddala nenga byogereke bya covid-19 test studies zibadde wezimu abamoji ekwata kibeta blood clots ekyo mbadde mu kibuya munsi yonna ewamu kibaddewo blood clots ngombiri kogusananga of course teguli fit bulungi toyina minute emala blood clots ziberawo abantu bafudde just because of blood clots nokwadenga WHO yavudde ne gama nti ntina abafudde eba ino kufa kubanga gundi tenda bakubaira nyonyi ya agundi abafudde babayita gundi kwato damage bwofa then baba onyeza abalala bali abanje nnyo nti abafudde batono kubale kwa abawonye telepathy like that in the movie titled The Tomorrow People. Yes. Thanks for your presentation. Ndade ko linya mugana wange ampaliza message eno ya telepathy. Okay. Chris salama ageta jago esiga abantu amukubanga ba politicians. Okay, wana Chris. Okay, Impact FM. Hello, I'm Carol in Kampala. Mulangira, thanks for a great work. Okay, great work. Please briefly tell me about Flood Money Empire. Ai bane twala te mugundi cryptocurrency ebizo mtu jabida muno za kugundi na kuruda ku Saturday and Friday semba yo mwezi cyoko tubyogerako obudde bonna ebibuze ebimu mu byenga mubitegeera bulungi nnyo that is ibitali kugundi kugundi eno Impact FM ko libwa nange hello wanji wale kuweza mami yes sebo nyali yange Julius kufanya kasongola nsaso kuulira sebo aba abazungu bakora ngamenvu n'enyama nabo babikozesa oba tebabikozesa. Okay. Akuka kati ndoza government zaffe zino kututaasa kubanga babiyisawo okubingiza mu ggwanga ate nga government eraba nti si birungi ku bulamu bw'omuntu. Kali sebo. Akati ku Lwokutaano. Yes. Badde nsaba mubuuze wali ku Lwokutaano onnyonnyole omuntu bw'aba nga yatondebwamu Katonda yatonda Adamu ne Eva omuzungu n'omuddugavu bo baavaawa. Owa kale ate omuzungu n'omuddugavu kyakukuki okubeera omuzungu n'omuddugavu ojja kunzijukiza kale webali nnyo okuweereza. Okay, ojja kunzijukiza twogere ku kintu genetic mutation. Ekyo bayita genetic mutation. Genes tend to make mistakes over a long period of time. Kuba tujja kuddayo ate ku musajja maidwanga Dr. Gregor Mendel oyo gwaita father of genetics omusajja gwaita omumonko kuva mu kibita gundi Augustine Monk oyo Dr. Mulamba father of genetics banasansi mutegeero oyo Gregor Mendel ebategeere
obuzungu yajja ate n'omudugu yava yajja ate tugeze mu gene zolo baba tulabe dominant gene ne recessive gene ana dominant gene ana recessive gene Proctor nozikizako tunaba tusokuwa tubyogerako no problem with that kali but ochabuza ati no webakola ebintu bino no babiriya oba nedda ebyaddala babakola emmere enkolerere yo na ebweru eri cheap ya raisi ebweru sabazungu babikola kuba tebachayina tebaina kyakola tebaina byo akulimira tebaina we bakola ki ero balima bafuna byo okulimira kubanga bangi nebe baina bitone ebyokulya kiva bagenda kuki bakola emmere enkolerere eneba bezaawo kachovola banti nno emmere eri organic jibateka kunyonyi batwale ebwero kwati batunda mu supermarkets jibatwanga eri organic ebera ya busere nnyo bagagga abalina mu bajigula bokka kivola nti neteke eri okulebolinga emmere eri oganti eno GM bali gano disa mu bawanga g'abazungu bano abantu bekalakasa by the way nako ate mbiraba bekalakasa baga disi bane mu lebolinga emmere mu luganti emmere ya ddagala ekwasa cancer Chirigiza nibateke odi GM then nibaganche eri organic ne bate olusi bale bolinga eri organic jo kaji bateka kawo ne mu supermarket babigana tobyawula ogenda buguzi n'ogula n'olwabi kansa byo ne bakuzika ensi ne kuwona kusinzira ku basajja bano nenga bo emmere nyinyi nabo bagiriya lwabu nakola ntya kuba baavu abazungu basinga twalige basinga okuba nti babonyabonjezebwa by the kunsi kuno olw'ensonga buli kamuke bakola konna omusajja akola emyaka nga buli nako omusala gwafuna omusolo gwe gusingako obungi agenda okudde wakange message asigaza za kulya kubeerawo mbulamu bwe bonna nga tekuli sere za kusasula nyumba oba bikoze bitya kyova nyumba bayisasula obulamu bwaye bonna nazo atulawo okufaata nasasula wasula kubanga buli kimu kyebakola kyonna kibeera kibalirire every cent ey'omuzungu ebeera mbali ebwetyo kakyova abasajja bali bakazi bato tebalina other option yo bali abibaga bali abichi ne bagefuna mugejo ne bafuna sukali ne bafuna cancer bikibe bityo kubanga endyambi abagagga bokoke bali ebiri organic ebivene waffe kano babiri baba kano no mugwanga lya Uganda embiyingira nakuya kono kugundi emu ku company bandafa bamba bateeka emisomo mu bisaawe byenjawulo nga bayingiza baguza abantu omuddo mbugumera mangu kolaki batwachogerako ne bakwata na bateeka mugundi ne bayuwera era tebikyaliwo kati omukubonza abikolanga yali gundi oli basajja bivule oba mujjukire ebiseera ebyo but bagena nge Kenya ne baleta omuddo ogwo ogukulamba kuba Kenya yise teka ya GMO ne South Africa nabireeta wano ne babikuwa no simba bami musajja mukazi wattu ne bisoka biri omuddo guligo naye bisoka bigufuwa bigutta kwajika ebiramu chemical ezikula zennyini so ekyadya kyali ki kulaba nti nno baba ne babiwera good enough so chovolaba wano government ebeera ekimanyi olwedde nga teyina control kuba basajja ba controlling ebintu wano company wano let me talk about it wano company ya government etwala abalimi abagati n'abalimi abasinze mu ggwanga Uganda obanga okyasinze mu organic farming ne bakutwala ebweru bakutadde mu sente because wakuli nyenyonyi n'osanyukirira ne bakutwala ebweru ekitute mu bweru ensi ze bakututemu ensi kyasinze okulima kibayita genetically modified organisms nga budachi Netherlands ne bakutwalayo mboyigo okulima ku farm z'abalinga nene nnyo biki but ennima gye bakulagayo nayona eya chemical eyeddagala kati bwe bakomyawo wane waffe baba bakincorporatinzeemu amagezi gaabwe gonna buli kimu kye balimisa eri nojja ne bafunako kubanga okyapulayinga kani bafuna ba agents ab'enjawulo banoonyamba omulimi asinga asinga mu organic sinza oba gwasinga lwaki ali kati ogenda gwasinga ale ogere weyongereko sometimes it beats my understanding but isinga as minister of agriculture amazima genyini nazekola enanse kuyomba munsonyiwe banange onage thanks so much for the update see okay given to us okay evangelist Chitao Godfrey from Butebo district be blessed webale new evangelist Chitao Godfrey Impact FM wanji nawe je bali ko baba kale yesebo ndate tunantereze yesebo ani ono baba nasenge ndo mapini wano matuga yesebo baba okay Martin yaba kujja bali ketega ndali baba sajjabo bana we bali nyo baba okay Impact FM koli ona gambia tya agambe tino nze muganda wange ne simu jenni nanji tya
nogitya kati era bw'oba olinayo w'omanyi nga batunda okay nga batunda ziri ezasooka ezitalina kamera na intaneti ndagirirayo Kiberia yahaya ekibuli mugana wange nze njirinayo kawano ndowooza emu ku ezo naye okay alright okay onagambia atya ye okay Impact FM kwoli yala hello wanji yesu yebazibwe sebo amina nye sebo nze bampita muddwe kusakya nsaso kulya sebo kakati oyayagala esimu eterina kamera ninayo kakabiriiti olinayo kakabiriiti ajja kunoonya anoonye esebo kati woko okay kale sebo esebo kakati abasajja abo ebintu byabwe nze binnewunyisa bwewunyisa naye kyensinga okukakati yep tebijja kuyita mugamba byagala esebo ekyo sikisuubira kale mugana wange kakati ekirala abasajja bano omusolo naffe tetugenda kufuuka nga beeri boogambye nti bakolanga ekisinga obungi musolo sente basigazaawo zaakulya naffe gye bujja sibe tugenda okuba okay omusolo nga gutuyitiridde kuba muzeeyi agenda ogweweera okay butereevu nnyo nyamatini ebyeddala era gyetugenda ogagula banaani ugenda kutasobola okuba nti gujja kinagamba baga kujja money baga kujja sente mu system zino zimukwatako paper money cryptocurrency egyo kuba nti ekola ze mwita smart cities you know mwetaga mu development mwetaga biki baje tugende eyo omusolo kyova bagula so kuba nti gujja omusolo we gujja osigala nga bakuumira nga kibayita okolera system ogikolera otya oli muddu wa system tokyakola seeza akutereka kukola bibyo birala byonna bati okolera system okola buli kimu kyokola bakimonitoringa buli kimu kyokola bakirondoola buli kimu kyokola nga bakitaxinga nti omusolo gubene nga mungi nnyo nnyini ddala gwoberenga buli kaseera okera ku makya ogenda okukola n'ofuna kyakulya buli nakyakubeezaawo bwekityo system bwetyo bwelina okuba nti ebeera kati ya smart city gyetugendamu eri bagitalikadde olwene nga bateeka mu practice mpola ne bagaba city batanza okuba nti bazireeta abamulowooza nti ki because bitya but olwedde batandika okusoma embeera erina okuba nti etambula amazzi system ebirenga bagakuwa amasanyalaze buli kimu ekityo bakupimirako nga nokyalina se owayo sente zo nogampaddeyo omutwalo ne bakuwa units 2 ezayaka bane sekalwa kuba njagala naye nsekalwa nnaku ebyaddala mukama katonda it's easier to kill 1 million people than it is to control 1 million people. Oli muabo abana controllingibwa oba nedda Impact FM kwoli wanji yala nkuyina toliyo okay kakwatona wanji hello yes sebo Mandira wanji baba nze Kalisa Steven wano akaseke yes bwana Kalisa siri mwabo bebadde okukontrolinga nzolete katonda wange yankontrolinga era ye yantonda sebo naye abo bonna ebyo byonna bye baliko bali mu era batweraliikiriza bwerere omwana w'omuntu tuleme okweraliikirira kubanga Katonda yatonda ensi eno ye muyinza w'ebintu byonna yesebo ate abeera mu kifo wonna mu Bible college batusomesa nga bagamba nti ali omnipresent yesebo buli wantu wonna era ne mu birowoozo byabwe abiraba mu mitima gyabwe waali mwali kale tuleme okweraliikirira tewali asobola kuyimirira mu nteekateeka za Katonda. Okay. Kali niyaze bwana Kalisa. Okay, bwana Kalisa Steven wagambye Impact FM kwoli mugala wange. Ekyo nyi kyoli mu kwogera balo kibali mu kulwanyisa. Balwanyisa nteekateeka za Mukama Katonda okujjawo ebitonde bye obi controllinga balwoza bagenda be mu kyako. Impact FM mugala wange. Hello wanji ono bamuyita utavise nga kituwa emiro okute weruke bote yesebo kati people tebajja kuteeka abantu kati akuba kasobola ng'omuntu asobola okwogera olulimi olulala asobola okwogera olufalansa wajja kubeera okay kale agati wajja kubawo kibayita language barrier
all right. Jetugenda mu new world order by the bagachi bayita walo chibayita one common language. Nti eguli jakube emu yokka. Of course, by one world government, one world army, one world religion, one world, byonna bikoze bitya olimi nga luli mu lwokka. Nene kirala bakola interface mu nnimi ez'enjawulo nti omuntu wabeera gy'owanga lya neeyo osobola kuba ng'oyogera olulimi oli n'alutegeera. Kibaga nti okulowooleza obutya kuba kulowooleza nga tokyerowooleza ekitegeeza mu kulowooleza bayeko bakulagira okola gwe kyolina okuba nti bakugambye okola tekiriko mbu olulimi kyoba lulimi kino because ekyuma abana ne ku saibongo ebyuma byennyini byo tebikola ki byo tebirowooza nedda babirowooleza ne bikola bukozi ekyo nga gati n'embizi bakitadwa n'ekikundi nebanga esookuba ng'ezannya video game nga computer ezannyisa kati ekyo kyegambye teyeetaaga bwongo bwayo kati obwongo bajja kuba buyingidde already oba omanyi nnimi ki gyoka tezikyakuyamba nakamu n'akeddagala muganda wange so yakuba bennyini bagamba yogera kino yogere kikiga nti n'ebyuma oba twogera n'ebiseera ebisinga obungi naga nti program tuyinza okukola program eno gye nkoze mu mala ngena giteekayo oba nagyo ngena giteekayo ku mutimbagano but ebiseera ebisinga oba otaddeyo program naye oba ogyogedde mu Luganda kati balina kye bayita translation zaabwe ne ba translators ne bakyusa biki siyogere kyonna kati mu nnaku ntono nnyo z'obadde ne bakitereeza kyonna nebiranga buli kimu kyoyogedde kigamba kiina mu nnimi zaabwe naga nti aine tukola program katugijjeyo etaasa abantu katugijjeyo ne bagijjayo bwe batyo so ebyo bityo ebibeera onaga nti no hello mulangira kalema how does the microchip relate with the worshipping of the beast? Please explain that for me. Anyway, I'm studying computer programming, but I'm scared of what you have talked about because I'm a Christian and I don't want to worship the beast. Okay, I'm omubuulizi Senyonjo. Agambye nti no microchip ekwatagana etya ne mark of the beast. Wali ganti ntwali ajjaggulade okutunda ekinu atalina mark eyo. Kakati mugana wange ulirize kyegamba. Ntino bakuteeka mu chip eyo ne bagisirika mu pa ojja ko tokyerowoleza. Ojja kuba nga bakulowooleza kiva okuwantu ogerako nti no buli kimu ojja kubakkiriza obagaana tojja kukola kintu wanesinga bo bennyini be bakisazeewo bw'onoba ng'oli programmed ojja kutambulira ku programu yaabwe bwe banaga nti kola kino kola kiri kyojja okuba nti okola kyo obudde buno baga nti noba ogenda kungula oba kusimba kimera kyonna tosimba kimera okutaba bwe bakigambye nkisimbe bwe batyo bakola muganda wange Impact FM kwoli wangi wanji Joye Banda sasa kuulira bali kuliza mnange kyoyogedde ekyemisolo kyo kituufu mobile money bwe yali yakatandika teyaliko misolo yes wenjogerera kaakati gavumenti egijjako emisolo bakyajinga bakasitoma kati ate gwe agent commission gwabanga gwe bakuwadde ate naye ne bamutakisinga omulundi ogwokubiri ate Airtel emanyina okubbako sente ku agent line yo yes nokeera ku machanga commission yasuzeeko ng'ate siyaliko n'otuuka ku ofisi yaabwe n'agamba nti naffe tulaba zaavuddeko naye tetunnamanya bulungi we zaalaze so abannayuganda abawakana nti byoyogera bya bulimba yes batabire ku mobile money abazima beyaziza Joye Banda butereevu omujja atuliriza obulumase bunkutte n'ayisooka waawo ebigabo bya Joye mwebuwulidde kubanga ojjukira ekyagenda mu maaso kale ngenda kigamba ekyo nabamise nze David Najera kasita bajjawo scratch cards airtime nze natandika okutyamu wana ebyaddala bazijjo kati ogenda kukola otya so okay onagambye atya sebo Mr. Kalima batuuseewa nti omuntu bwafa bamuteekamu eddagala nti nga wayiseewo ebbanga n'azuukira n'aba omulamu nate Masaba John Embale ekyo tebagenda kulinda ekyo ekyokugamba tekinologiya oba kuteekamu eddagala n'olamuka nate tebagenda kuba nibakigira kati kimu gyaba bakutaddemu yonna information yonna kyeba bakutaddemu kyolowooza nga ggwe Masaba bajja kusoba oli asobola kuba ng'ali mu America ne oba ng'ofudde wano bagamba nti ofudde ne bakuggyako data wo ne bamutiza ku computer nga bamulina bulungi nnyo ne bakola Masaba omulala mu America kibaliko ekyo kati ne bonoba ofudde John kyayogedeko ebbanda twakiraba wano mugundi tubadde mu lockdown twakiraba nga mu biseera ebyokulonda awo mwayo obutabanko obwajja waawo
ne bajjako mobile money ne baga nti no companies zavane zibozane ziwandike biwandiko nga zeetonda after some time, after like 2 days nti omuntu yaliza so akubanga agula emmere ngo ina sente ku mobile money watu ina sere mu nsawo watu so akugula kubanga sere gamere yake mikutu jonna banyiga munyizi pesa ne bakujjako no bantu ina sente zogenda guzisa kintu wadde okutunda ekintu kyo kitegeeza bobo alinanga toyina kyogenda kukola mukwano gwe yankubisimu nanga muganda wange nayina omulwadde twatambula tumusitula mu mpalo nga tebalina sente kujjayo sente ekyayamba abantu amudwaliro abasawo nga gye bali bamukolako ne basula after 3 days kuba bamu ekitanda kitegeeza nti wakubanga yetaga eddagala eryokumirako obudde bwennyini nga toyina sente wayo ogenze eyo ekonto giboogerako amakyuva nti kampani zavene zeetonda after 2 days ne betonda eboneko mwabifuna tubetonze mobile money abadde kugutwaba twamusiba services ezo gavumenti nga yetugambye that is control kitwogerako ekyo nti obudde bwakutuuka nga buli kamuko olina kali kuki kali mu bank kali ku simu kali kuki nga kiri digital nga sente baziweze kubanga bagamba zitambuza obulwadde cryptocurrency lifenna omunja atuliriza mukama tonda abankumire omulangira kalema gegange mubere bulungi era mweraba.